bayita We Outside. Enyimba zonna ezigenzeko zikati zitrendinze buli wamu nolimba ne Harmonize Rent Friday bayita Only You. Lutrendinze mu nsese esinza oddwagala bagiyita Nigeria. Bulijjo bagamba Abanigeria tebatuwagira naye leero bambi nebaza Abanigeria okuluwagira kubanga balustreaminze nnyo ku Spotify. Yensi ekulembedde ne baza n'Abannayuganda bba batuwagidde ate mwaka ku mwaka ne Africa yonna so we are still pushing. Bade babuuza lufuluma naye bagambye Friday. Video ya lwafulumye video yalifuluma ku Friday. Egenda kubeegwa era mu gyerinde yakabinyo yatabwa ebifaananyi byanjawulo. Tugenda kugibateera ne mu 3D. Osobola okwambala galubindi zino eza 3D n'ogiraba kubanga Frank Jabo yagenda mu America n'asoma bwe bakola video za 3D. Kati video eno yagikozeemu ne version ya 3D. Abalina 3D ewaka osobola okufuna version yo n'ogirabira mu galubindi za 3D. So egenda kwefuluma ku Friday baluyita Only You. Balu trending sizamwe bale nnyo album yange mu streaming ku Spotify, Audiomack. Mbebaza mwenna ba James Probably omu Dito Music abanyambyeko kubanga etambula bulungi. Bakoze oluyimba olulungi naye ate apparently tulina ennyimba ze tuliraba abantu ze bali complaining of they are not good songs whereby even UCC intervened mabega kawo nga olwagula mitiro walulagi. Nenda dukeberako. Baluyita. Omunyo. Ekibintu tekiwomera matama abiri. Kandi mwenna musese munyumiddwa. So kakebereko nange kayinza okunyumiranga mu. Nana mulo kabanyumidde nange ngenda ka big up my brother Gravity. Man, buli omu ettaffaali ku Uganda music alina okugatako ettaffaali lye. So man, ngenda kakeberako kalina okuba kanyuma kuwanda byemusanyusa. Abantu bagamba oluyimba luno luwemula and it's not a good song for the kids whereby abantu abamulina abaana oyinza oba otambuza TV gundi ku YouTube n'olulaba ne weekanga n'oswala amaaso g'abaana. Ngenda dwetegereza naye nga mu nsi ezitwawukanako awo omanyi music tosobola kulimitinga music naye mu nsi ezitwawukanako balonda essaawa z'abaana balina bagendera mu buliri wabayo obuyimba bw'ekiro abantu abakulu Fresh Kid anyuma nnyo ku ssaawa omukaaga ogw'emisana. Awo tuba tuyingira awo mu ssaawa 3 awo ne tuyingira mu Palaso ne tusindamuko ku mukwano. Tuba tuva mu mukwano ssanga mukaaga ogw'ekiro ne tugenda mu Gravity. Awo akayimba ke kakubira akayimba ki? Nkaweereza mwenna abamatira Gravity big up. Omwaka guli kugwako how do you rate music this year abayimbi bakoze batya this year obotunuddemu? Music is music, of course. Abayimbi bagezezaako abayimbi bakoze buli kibasobola. Bonge video tuzikoze, audio bazikoze. Competition weri up and down. Waliwo ono muganda wange Nando Love. Yakubye ennyimba bbiri Mpologoma na Wolovu. Ogamba olaba nti industry yonna nsanyufu okuba nti Nando Love yakubye ezo ennyimba kubanga buli omu alabye hasoye. Nasanyuse nnyo era buli omu olaba nti buli yasanyuse. Uganda ebadde ludde okubeerako omuyimbi ajja nga tewali nnugu. Naye omwana teyabaddeko nnugu. Abantu baakuulinze bonna bagamba Nando Love ashininge. So yakakayimba ka Nawolovu kanyumidde ate akakubye mu kuggalawo omwaka. So respect music egenda mu maaso nange ntadde We Outside album yange etambudde bulungi. Hits zibadde nyingi n'abawagizi baffe banyumiddwa bingi nammwe abannamawulire ne TV mukoze omulimu gw'amaanyi kuba kino tetusobola bwomu tukolera wamu so big up twongera buli omu apushinga segera buli omu agattako ettaffaali lye somewhere so buli agatiseko ettaffaali bw'omuba muzimba ekizimbe buli kasenyu kabala newe kaba mpeke y'akasenyu it's important for Ugandan music. I think tutambudde kubanga akyaliwo era agenda mu maaso kyakabi. Amugambye mutambudde era zikoze gwengo buli muntu abaako n'ebizimunyimbe ezikumunyumira n'oba yeebaseza agamba nti zino bayimbi ki abakusingidde nga 10 n'ennyimba ezikoleddwa. Akasoose gwe akasinga okunyumira kaliwo kakisinza okusanyusa kali akasoose bakayitaani Bettina. Uganda abayimbi 10 abakusingidde n'ennyimba ezikoledde mu Uganda muno moka mu Uganda muno omuyimbi abamu kubasinza okunyingira nga nze Palaso. Omwaka gwaggulwawo Azawi Masavu. I love that song. Namba 10. So sijja namba zemmenya I don't know if arrangement
nenga nze nkulyanga bwe mbijjukira ndozera ya arrangement azawi mubaddemu oluyimba lwa Shiba ne Young Mulo sipimika lunyumidde kubanga abantu bapima nnyo ne bapima ne batapima era waliwo ebibalema nze nga nze kanyumidde ako sipimika njambaamu Oma Africana mubinginga ako Baby Ma kubanga twakola oluyimba mu dakiika ntono nnyo nakuba hit so mu bigging up for that ng'omuyimbi gwenkoze naye omuto na breaking up through Dr. Chameleon oyo yokimanyi ndoza guno mwaka gwe yakubye ebyabanene olwo waliwo ennyimba ezimu ezijja nga storm nga last minute era wetwali kuba oluyimba yaŋŋaana ewala indika efuta omuyimbi omulala gwe ŋŋamba of course Bebe Cool lwaki mwogera kubanga nga legend agenzeeko e Nigeria na inspiring abantu bangi nagezaako bikyusa n'abasuubiza nti agenda kola ne albums ekyo nkirespectinga kubanga ku myaka gyange olumu mpulira nga nkooye naye ate nga ye already yaliwo emyaka nga 15 oba 2 before me so nkirespectinga okubanga kyali hard working Lord Fred Sebatta kubanga akoze emyaka 2 nga legend ekintu ekyo tekituuke kakuba nange nze abayimbi bannange mbagamba nnyo okuba endongo nobeera successful ekyo kimu naye n'okuuma obulamu is a success kati omusajja yagatta 2 just lwakuba abantu nga bw'obimanyi naye nga I big him up abayimbi omulala Eddie Kenzo olwabalipira boda yalukuba mu timing yali ennungi ennyo also nakulembera federation y'abayimbi yadde bamuvumye yadde bibaddewo bingi ffe tuli mabega naye at the end of the day nkimanyi nange nti byalwanira bigendererwa birungi nti ate tebiyamba yeeka ng'omuntu era muwa respect olw'okuba nti asacrifices career ye n'agiteeka on the line n'akasukibwako amayinja lumu baligamba babirizuula nga information entuufu erizze bali musaasira nti agezaako okuyamba omuntu nga Lord Fred Sebatta eyakulira mu generation etali digital nga kati yafuuka digital ng'ate talina wabifuniramu nga bingi ebiri awo nensalutinga Gravity kubanga Gravity omuntu gibambye omwaka guno gubaddemu ups and downs nyingi naye perseverance leero ndabye yatadde oluyimba sinalumanya linnya naye lutrendinga ku YouTube number 8 kintu ekyo kinkutteko nnyo ku mutima okuba nti lutrendinze mu battle gyabaddemu nensalutinga Bobby Wine olw'ensonga Bobby Wine mu bayimbi role gyakola nnene kitegera is a big picture era ne bwakola atya asigala muyimbi tebaligamba mbu omusambi wa kapiiraani so he's a good leader nensalutinga Spice Diana nensalutinga Shiba nensalutinga Nina Rose nensalutinga Joey Landa nensalutinga Scoop Lama Naterera I am proud of him nensalutinga Nato Boss nensalutinga Hozambe abo abantu bakoze ekintu kyesisuubira nensalutinga King Saha King Saha akoze bulungi nnyo just mukubiriza okwongera okuba nga abeere wa tabbu nga tazikiza ate nga tayawulayawula nnyo okitegeera kuba obumuge ki gemaanyi ge gakutuusiza wekiri yakimanyi so big up King Saha neŋŋamba ani awo omulala ani Fiki Gaza Fiki Fameka omwaka guno Joey Landa those people have shined bane list zembagamba z'abantu abashininze ebyaddala nga tebiriko okubuzaabuza neŋŋamba ani omulala awo gwendabyewo Little Puzzle akoze bulungi then nensembyayo nange nenessaako nze sirinye wakwogerera sijja kweyogerera gwe nawo n'ogusala bali ku kitimba mu gusale it is okay
nze ndi mayanja nti sitya bigambo by'abaana be nasiba wa Mukama gonna muleka gusale oya nti akujja mu geta ati nakussa mbali tuli banene ffe kye tubakubisa mbali abakutobe otya nze bamanyi ndi wa bulabe eno engule si ya buli mutwe eno ya banene demu yangamba jangu mpase ekwalina akasale jangu ndase mutima guli wa bebi gyondage walogo bakuteta alina banene ate bya banene yakalifa ye mukwano gwe bigenda nebya banene so big up nengamba nani big up Alien Skin naye guno omwaka tayimbye bubi ate amenye rekodi ye muimbi official asoso kugenda ki Eruzira nakomawo kabonero kamanyi okukomawo banja bagenda ne batadde akabonero kadde kamanyi okukomawo so yaman naye netugendera awo ne nani industry baddemu bingi kalifaganaga lwaki omugani kalifa omulaba lwaki muwa respect kalifa olaba kalifa muganda wono noli erinya yali etuma identity ya kalifa yadde kalifa muntu nze ndowooza nti entalo nyingi ontegeera naye nga talent ya kalifa weki toyinza gya abandoninga kalifaganaga through the years yadde entalo weziri ziyinza okuba nga zimusumbuwasumbuwamu ono noli naye kalifa omulaba nga shininga kalifa abeera ku Nyonyi abeera London abeera Dubai abeera wa he always shines he always has a new look he always ogenda okubulaba nga wangidikiddeyo omuyimbi hit akoze kino so I can also mention Khalifa omuyimbi omulala gwe mbadde nerabidde Kapiripiti omubaya omwaka guno agenze nalivinga ku biroto by'abasajja abakulu abadde ne Burna Boy abadde ne Akon abadde ne Hypers Kids ne bakola ebyenjawulo omuyimbi omulala gwensembyayo bannange listi yange empanvu ndabika nsose mu 10 naye kansembyayo Fresh Kid kubanga inspiring ze bangi yajja bamwogerera bingi akaana ako n'asoma era big up Kampala parents n'avaayo kati graduate wa primary 7 era Fresh Kid ng'eggwanga tumuwagire ku show ye nga 7 ng'omwana mulete abaana bonna bazadde mumuleete kubanga is a good example is a good picture ayogera oluzungu abagazza abaana bamwe music is a good picture and is a good leader so I think Fresh Kid naye nino mumentioninga kubanga graduate is a P7 guno mwaka success and congratulations to Fresh Kid beba bayimbi bange oyogedde ku bayimbi bangi abakoledde this year ne mubaddemu abagenda mu komera bavayo n'obawolereza ne badda ate ne balaga nti bo tebaagala bawolereza aba Alien samuwolereza message yange mwagifuna bubi nali simuwolereza nze sisobola kuwolereza misango gitankwatako bawe saabadde kati mpolereza biki gye saabadde nali njogera n'abamukutte nga ngezaako kuba nze ndi president wa federation nga ngezaako bagamba nti waliwo engeri endala gye baali basobola omutwala mutosobola mukwata olunaku n'omuvugirawo otegeera there is ways things are supposed to be handled I was speaking on a perspective of the society nti waliwo abantu this is a money machine akola abantu bamuwagira tali aliisa abantu bangi aliisa cause is a brand at the end of the day ne nali simuwolereza ku misango egyo gije omusango guba gwani gugo ne bobo faanana muganda guba gugo ne nali ngamba nti ngeri gyali innocent until proven guilty bandi kikutemu mu ngeri eri a bit lenient paka ebiddako birala kubeera go ebirala binaddako naye nali simuwolereza naye nali njogera fairly nga bwe nandirowooza bwe kyali badde for the benefit of not looking at him alone and everybody alone but as a whole Uganda nti ono muyimbi tukwate mpola kuba tannabeera guilty asobola okuba nga ali innocent mu maaso kaawo oba asobola okuba nga ali guilty bw'aba guilty ng'agenda ku kidime bw'obanga bamusalira kye baagala omulamuzi gy'ali nze siri mulamuzi bw'aba nga ali innocent ng'era basala kye bakoze eki nga yejeerera but nali njogera ku situation yali too abrupt naye nali simuwolereza bambi si munene teyakubira banene no just nze kyenyinza okugamba mwagaliza obuwanguzi naye kola mitono tokola minene osegera ebyabanene biba byabaki bw'oba munene ng'okola ebyabanene bw'oba mutono ng'okola ebyabatono kati gwe weepimamu n'ogamba kyekisibisa omufu ebigere kyekikutula omukira gw'ekikere
njawulo ekiri wakati w'empuuta ne mukene. Oyinza okuba nga Bettina ye mukwano we Kago olina ng'omunene kubanga kalifaagana gaye Kago olina nga ki ng'omunene naye nga waliyo abalala abali awo so ebyabanene ebyabajenero baba mutojjayo mutomo ntalo z'abanene kyuma kigaya mayinja ate n'otusaayo ebigere. Sapalaso oyegedde eddamu waliwo kavidiyo akatambudde oli mu kuyimba luyimba olwo ne bagamba nti nno oli fake person like lwaki wasese n'ovaayo n'owolereza ate n'omala n'obeera ng'ayeeya siwolerezangako kubanga akuwolereza aba alina okuba nga alina obujulizi. Nze sirina bujulizi bumala kuwolereza naye ekituufu kiri nti Maria gwe nga news personality professional bw'oba olina kyokoze they have to look at the effects on the community and the effects on the law ne babalansinga. Nze nali mbaddeko mu nsi gye bagamba omuntu nti komawo mu wiiki 3 sooka ogenda otereezaawo tesobola kukutwala buki nali njogera ku kya kumutwala butwazi bw'oba neegendereza naye sirirooya nnyo simanyi kuwoza misango naddala gye mbasirabye sirina bujulizi naye nga no I was just what music is entertainment. We have fun. Osegera nga nawe no tayinza kitwala bubi kubanga era Did you see the reply after when he was out? Reply no the reply yabadde nga egamba nti no like abantu abamu mulinoonya like mulinga abanoonya ebyammwe nga yes oh because they asked him Falasa yabaye nga ali ku side nga agamba it was bad nagamba abantu abamu benoonyeza byabo like yagamba nti olaba naye yennyini mumwava ne mumuwolereza nga ate naye yennyini byamulemu okuwolereza n'afuna balooyo no saakiraba ekyo naye nze kyemmanyi bambi sirina buzibu nnyo naye osegera tewali just entertainment kibanyumira kitunyumira nothing personal segera byaliwo naye kati tuli ku birala at the end of the day asobola okwogera kyoyagala nange nsobola okwogera kyenjagala naye nga gye biggwera bagamba ki byabanene bw'oba ng'owulira amasannyalaze gali ku baasi ago togamba kambeera ebweru nkulabe ndi mu masannyalaze ago sigaagala amasannyalaze Bettina agago naye bw'oba ng'olaba amasannyalaze osobola okujja n'ogamperako ewange bo nga galeete naye bw'oba ng'oli mu motoka ng'etambula egenda nga tetuli awo togamba sigaagala gasigazi. You one of the media is Papa Chaga, your friend, and your brother, your elder brother Wizo Manezo. Abantu bagamba can't you harmonize them ne baddamu ne bakwatagana because Chaga is one of the founders of Good Life osanga gwe so batuza ne bakwatagana. Ekituufu ebintu ebituuseewo olero nange lwe mbitegedde nga ndi mu kwetegeka kujja wano ate olwedde mbadde saasuze mu Kampala nasuze enkola. Aba Maria walaati tugamba obirabye leeti agambira gatugamba birabye leeti essimu y'ebirese leeti teeza banga Chaga tannakubirako obadde tolina aponda tukwedda ensonga ezo badde ndi mu kwetegeka kisooka sinnakakasa oba ddala amaloboozi gego gemmanyi ego sinnakakasa oba ebintu byebyo byemmanyi sinnakakasa nkyalina okumanya saagala nnyo okuwa ndowooza yange nga sinnamanya bombi sinnabawuliza naye ebyabajeno byabajeno obaomutwe kyuma bwe kigaya mayinja ate osaayo omukono ojamanya ekikutula kirago ekigere njabbigalagimba bombi bakulu bange Chaga mwagala nnyo ne Wizo mwagala nnyo Wizo tasobola kunjawukanya na Chaga ne Chaga tasobola kunjawukanya na Wizo bombi bwe ziri so at the end of the day simanyi kituufu kyekisinamanya waddala amaloboozi ga Wizo kuba video gye nalabye siraba feesi ye nabuzabuziddwa manyi kompyuta zino zikyusa amaloboozi oyinza ogamba obayono oba siyono AI bintu bingi ebiri awo naye kirala Big Papa mumanyidde ddala bulungi ng'omuntu alina amaka ge abeera najja nankungu nze wa Wizo mukyalira buli lunaku
sirina lwensanzeyo mugasimba sirina lwe nali nsanze Big Papa ngabeera wani wawiso sikirabangako kubanga vidiyo yebuuza bulijjo obeerawa era nembuuza bakwano wange nembaga ne Big Papa bulijjo mumanyire gy'abeera kuba mukyalira so sinnakakasa ge mazima but if I find out if it's true I hope Katonda ayingira myoyo gyabwe bombi ne bakwatagana kuba ffe tuli baluganda bitatu twatukana but I hope it's not true and if it's not true abatambuza propaganda mulekerawo okudda ku bannammwe ne mubazanyirako ne mubateekateeka ku TikTok nga munoonya likes nga mukola ebintu nga mukola technology wali wa AI naye asoboka sigamba nti AI naye nakyo kikola ki bwekibanga kyekyomwete yayogedde Kyaga yagambye ati nze namukozeko interview n'agamba kyebagamba nti yakuba Sandra teyamukuba just bafunamu obutakanya ng'abantu katolaba nti nno tebikwatagana katubadde ate ku bintu ate katugenze walala kati nina okukwatagana nabo bombi kuba bombi mikwano gyange Big Papa oyo omulaba mukwano gwange mwagalane ate mukulu wange ate muganda wange ne Wizo mukulu wange ate aside being my brother mukwano gwange ne leero mbadde mutunuulira wano nga tuli ku stage ne ngamba kuba tetunayogera about that nga oba bituufu nga ndaba vibe gy'alimu nga yasanyu nga sikiwante I don't think I would be surprised. In fact, I don't even think he's the one. Your last message to the fans. My last message to the fans, Merry Christmas and Happy New Year. Friday we are dropping, we are outside Palazzo featuring Harmonize. Yeah. We have a lot of, we are going to Seychelles Island. We're going to perform for you in Seychelles. Mwebale mwenna bawagidde music wange n'okunneeyagaza bannange. I love you all. Stream my album. Play my music, download my music. Abayimbi abakulembera tutunulire Jerusalem Sale yavayo n'alaga nti abayimbi bakumewo eno balekera offloading eri ali busy bayisaba sente za Christmas. What's your say upon that? Yeah. Well, omanyi Jerusalem omulaba naye muntu akoowa ino musaasira kuba muntu taata wa ggwanga ddamba buli omu agendayo soka buli omu amanyi alina ssente so buli afuna ekizibu ng'agamba ngende wajjeno naye ate nga bwe tulina okuandastandinga nti naye muntu akoowa of course naye aba alina okuandastandinga nti ate neggwanga limwetaaga lina bye limwetaagako abantu abamwetaaga baba balina omutuukaako kuba ekitiibwa kiva waani kiva eri Katonda yakulonda mu bangi n'agamba gwe gundi bigirako obuvunaanyizibwa bungi olumu buyinza okukooya olumu buyinza okujja mu mbeera naye nga tekijjawo nti bwe buki bwe buli n'ekirala ebbaluwa I think yajja addressing eri bayimbi alina office gyajja addressing agenda ogyetegereze office eyo bw'ogiraba ebiddako bajja bannyonnyola ndowooza balina ebisingako awo naye nga nkya understandinga from both ways mu understandinga ng'omuzadde nti muzadde akoowa naye ate talina kukoowa kubanga obuvunaanyizibwa bwava ewaali ani Mukama kusobola space erina okubaawo kituufu asobola okukoowa simanyi muyimbi ki yabaddeyo OS kati OS simanyi oba kituufu oba kituufu sijja kwogera nnyo ku bye mmanyi naye kyenja okugamba bw'aba yeye oyo wajje n'aba muzzukulu ontegeera bw'obanga ayagala omusisinkana waba alina okubaawo engeri gy'omanya nsonga ki ate naye ne OS alina okumanya nti ate n'oli musajja mukulu mu myaka akoowa ate bingi naye obuvunaanyizibwa nange ng'omuyimbi olaba nzitowererwa nsobola okubeera mu banjagala omutwalo bonna ne bansaba ebifaananyi ne mpaako 10 so mu ngeri yonna nkitegeerayo ndi naye nga tulina kutegeeragana ng'abantu tulabe nga tugenda mu maaso. Nga tumaliriza tusagenda tutubuuza n'ekirala obuzibu obuliwo obulala bwe njagala okugamba ekitongole kya General Sale bakiyita Operation Wealth Creation. Ekyo ekitongole kitegeeza nti operation kugaggawaza bwanga kati buli muntu oba omaze omuyinvayitinga kasita awulira erinnya eryo bwe yagala okufuna engeri idea gy'alina n'abantu abaagala okuinventinga emmotoka nkiwa gye basooka kubanga buli ayagala okugatta ku wealth gyakola ki so nze nandigambye kye nandisabye babosi baffe aba Operation Wealth Creation batuweeyo omuwaatwa omutuufu abayimbi abamu balina okuyita okukola ki okommunikatinga kubanga
noga nti this operation wealth creation nkimanyi like Jeno yagamba abayimbi yatulaga ngeri abayimbi gye bali attached to government nti abayimbi government yabeekwatako bweti nga babagamba amateeka n'amala okugabalaga n'abagamba engeri gye tulina okukola ki otambulamu kati yadde bibanyigiriza naye birina okyuka byamateeka mugende mubikyuse mugende mulwaneko we muti n'abawana yaidi engeri gye balwana naye at the end of the day abayimbi era asigala Munnayuganda nga citizen ng'ayinza okuba nga ensonga yesina ya music ku luno nga ya wealth creation naye ate kati naye ng'alina okumanya nti n'oli muzeeyi naye akoowa naye nga walina okubaawo entegerezeganya okulaba how do we meditate so the wealth can be created without nagging the wealth creator so ontegereza kigamba so it's balance the boat. Nga tumaliza